Mbalamusizzaako nnyo mwena gye musinzira okubanga mutulaba. Mwebale nnyo okutuwagira wano okwaboowe ssaako n'emitala w'amayanja. Erinnya lyange yenze Kankaka Peter. Nze mutesitesi omukulu, nze eddoboozi n'ekifaananyi omwanjuzi gw'olaba wano. Eri mu production tuyinayo mwana mulenzi Hannington Kasagga. Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Ebifaananyi by'embalaga ebyo by'ebyessettendekero eyasooka mu Uganda okuva 1922 lwe ssettendekero saawe n'amanyiddwa nga Makunika Makerere University Campus Kampala. Ekyo ekizimbe ekikulu kiri ekyajja omuliro kati kyaddawo, kizimbe kinyirivu naye era tugenda kubalaga Makerere wonna. Si kyekyo waliwo ebizimbe bingi nnyo ebiri mu kuddaabirizibwa saawe nga agamu ku bisulo ebyabalenzi kiyite Lumumba gye baali bayita abasinga gye bamanyi nga Lumbox, ssaako n'ekisulo ky'abawala ekikiddiridde ekiyitibwa Mary Stuart Hostel. Byebyo byolaba ebiri mu kuddaabirizibwa. Nkulaakulana nnyingi bwe tukutwala nga mu bifaananyi eby'enjawulo bye tukulaga mu Makerere ekoleddwa nga mwe muli n'ebyo ebiyitirirwa ssaako n'ebibumbe ebiyina ebintu ebingi bye bimaakinga emyaka 10 egiyise. Kaakati Makerere wezezza emyaka 10. Nga sinaba kutandika nsaba mbawo obubaka buno nga tugenda eri mu programu enkulu. Njalina obubaka bwe njagala okusooka okuyisaawo alutulyoke tutandike. Abantu mwina abayagala okutendekerwa abaana bammwe on how to make money, ngeri gy'okolamu ssente ku online. Wano ku Media Choice Refiner ekiwayi kya kampuni enkulu eyitibwa Prime Film Production tutendeka abaana bammwe okuyiga okukola ssente. Tulina video production, tulina editing, tulina television presentation, tulina ebintu bingi bye tuyigiriza abaana bammwe n'okukola content ku online, how to monetize content. Eyesimu omwana wo gy'alina n'akakamera akatono k'osobola okumugulira ssaako n'akakompyuta ke wamuwa ogenda okusomerako ICT. Ffe tumuyigiriza engeri gy'akolamu ssente n'atandika okufuna obutonotono paka lw'onaamunoonyeza omulimu omunene oba ogwo gwennyini kubanga ensi gyetunudde. Kati ate ba student ab'amawulire mwate mutuuse. Wano ku Media Choice Refiner tetusomesa mu bitabo, tetuyina kiraasi mbu muleete olubaawo tuwandiike. Ojja ne tukutunulamu abasomesa tuyina bangi ne tukuzuulamu ekitone ekyo ne tukikulaakulanya. Tewali ebyombo genda olivayizinge nedda. Hands on tukuyigiriza ekyo kyennyini ky'olina okuyiga. Ky'obuuza kyenkubuulira bye bakikola. W'omalira ng'ate tukuyigiriza omulimu mujja tukubira ku 701 881 59 59. Oba oyagala kukola ku TV, oba oyagala kukola ku radio, kasita ofuna skill eyo. Wano nze muweereza naye nnyina n'abansingako mu field ez'enjawulo. Wano nkola nsonga z'abantu ate nze nalondebwa naye tekitegeeza nze nsinga, waliyo n'abansingako abo abajja okukuyigiriza. Nange kennyini kwendi kati mutukubire ku nnamba eyo. Hannington Kasagga mumuwe emikolo. Abusajja oyo mukozi wa mikolo oba mbaga. Teri mukono munene ku Hannington ajja kusobola okubanga agukola. Ne bwe kuba kuyingira nnyumba emitonotono birthday. Ne bwe babanga bakutikkira obwakabona ng'osamidde n'otikkirwa ojja muyita bano nga bakusamiza bakube engoma nga Hannington waali bajjajja onaabaweereza ku lutambi ne bagamba omwana oli yankwata ebifaananyi. Omuntu yenna ng'olina obulwadde obukuluma naye nga weebuuza bulwadde ki, ekyaddala ng'ekisiraani kikufuukidde ekizibu, buli kyokwata ekyo tekitambula. Olina abalabe bakulwanyisa naye nga tomanyi bivaawa. Ogezezzaako n'okkuuma emmundu naye nga buli kisiraani kituuka ku ggwe. Kyalibanga mu nsibuko yo mwennyini mu buzaale mwe muva ekizibu. Ebyo senga mukookya abikola. Nga bwe nabagamba omukutu guno gunoonyereza ku byobuwangwa. Bwe nanoonyeza mu byobuwangwa bano abakyala abakugu nnyo ekyaddala bwe bakwatako tosobola kusigala kyekimu, tosobola kukaaba ebyo byamaka. Bakubire ku 750 2 6 00 750 2 6 00. Oba okubye butereevu, oba oweereza SMS, oba oweereza WhatsApp, kye batalina gye gino emikutu gya social media tebeeranga eno ku TikTok waawe ebyo tebiriyo. Naye senga mukookya ajja kukuyamba ali ku nnamba emu bweti yeyo 750 2 6 00. Bano abaana abalina abana abazadde abalina abaana abalwadde b'ensimbu abo, bano abasajja abatalina amaanyi ga kisajja, abo mbekakasa mubuuze nze kennyini bw'oba otidde okwogera n'abakyala mbuuza kakola katya nja kubuulira. Senga mukookyo we kooki ali ku 750 2 6 00. Mbalaze ebifaananyi by'e Makerere naye kambeereko ebigambo bye mbagamba nga ntandika.
ebigambo byengenda okwogera mu vidiyo eno birowoozo byange, kulaba kwange, ate sigenda kwogeramu kikyamu na kimu. Kyenja okwongeramu yentegeera y'omutwe gwange, ebisigadde mujja kubinsonyiwa. Mbalaze ebifaananyi by'e Makerere ebyo nga nkigenderedde, naye nyina ebibuuzo byembuuza kyekituufu. Omanyi mu 2008 nagenda e Makerere eyo n'ensoma, naye diguli yantawaanya. Ekyagintawaanyisa kwe kuba n'erinnya erya kankaka, oba kale n'obutategeera bye nali ngenze kusoma. Muyinza okwekwasa erinnya naye nga nze saali muyivu. Naye nagenda oyingira e Makerere nga mpise bulungi. Naye kyensinga okwejjukirako, abaasinganga okutema ebisiki. Okutema ebisiki kitegeeza kusumagira mu kiraasi. Baafunanga makisi ezisinga effe abatanywanga walagi. Ekyo neki kale navaayo ndi muto ne ŋŋamba kale katugende mu future tunaalaba. Nene future banaayeegaanye. Eno yennyini gye tuli, kati mu future ate tutemerayo ebisiki ebya ddala. Ffe abaali abagezi mu kibiina kati ffe tutema ebisiki. Okutema ebisiki gwe atakimanyi kitegeeza sumagira. Buli kimu ekyaffe kyasumagira, tetulina kantu konna. Kakati kambazzeyo ku Makerere. Banaye mu nsonyiwe. Kansooke mbeko ebintu ebitonotono bye mbabuulira nga byo bya mazima. Mukimanyi nti nno eyali kyansala w'e Makerere ayitibwa Mondo Kagonyera, ono bwe yavaako ne bakikwasa omuwesitaana ayitibwa Crispus Kiyonga. Yavaawa bonna beeri. Si kibi kuba gye yava. Mubadde mukimanyi nti nno Minisita wa Education akulira ebyenjigiriza mu nsi eno eyaffe Uganda ye mukyala w'omukulembeze Janet Kataha Museveni. Ngenda ku Makerere. As if that is not enough, akulira university mu mirimu direct addirira Mondo Kagonyera ye Barnabas Nawangwe. Oyo yakulira ye Vice Chancellor. Nze we nasomera e Makerere, Vice Chancellor baali bamuyita Baryamureeba. Nze kankaka we nasomera yali ayitibwa Baryamureeba. Kakati emabegaawo bateekawo akakiiko akagaba emirimu mu university nga kakulirwa Edwin Karugire nga yakulira akakiiko akagaba emirimu. Kati ku kakiiko ako akagaba emirimu oba ku lukiiko olufuga, olukiiko nno luwanvu olufuga ssettendekero ow'e Makerere, chairperson waalwo ayitibwa Lona Magara. Edwin Karugire kwali, Barnabas Nawangwe kwali, Jackson Byamukama, bangi nnyo kwebali, kuliko Basengonzi n'abalala, naye nonze yaabo olw'ekigendererwa. Kakati ku University Council eyo ekifo ekikulira abalema, ekifo ekisembayo ku University Council nga kyekikulira abalema aliko bamuyita Amoni Kabahima. Oba mbaddiremu muyinza okuba temuwulidde. Chancellor wa university eri mu Buganda mu nsi eyitibwa Uganda ng'etegeeza Buganda. Ng'ensi yonna bagiyita Republic of Uganda naye nga Buganda kitegeeza Uganda, yemanyiddwa mu biwandiiko. Uganda nga tennabaawo university yaliwo, Kabaka ye yawaayo ettaka. Chancellor waayo bamuyita Mondo Kagonyera. Vice Chancellor waayo bamuyita Nwangwe. Nze we nasomere yali bali muyita Baryamureeba. Abo bonna akulira okugaba emirimu bamuyita Edwin Karugire. Kakati ku council agikulira council, University Council, chairman wa University Council bamuyita Magara. Kati nsembayo n'ekifo ekisembayo wansi nga akulira abalema
akulira abalema abaawo bonna mbabuuse abalema bamuyita Kabahima. Awo kansooke nveewo. Omuntu akyasinza okukola emirimu egikyasinza obungi ku Makerere University bamuyita Kabaasa Bruce. Mujebaleko kaŋŋendeko ewalala. Awo nayo kansooke nveewo. Naye nyina wendaga awo kansooke nveewo. Kakati akulira Makerere University Staff. Makerere University Staff Association eyali ekulirwa kati omubbi w'obululu Tango Odoi alimu NRM baamugula gyali akola sente mbiseera Tango Odoi yali muwasa we yagikulira yali very vibrant ne baga kati atutawanya ne bamugjayo kati yakulira okubba obululu mu kibiina ekifuga mu NRM primaries. Ekyo nkimanyi kubanga ffe twagezaako okwesimbawo n'atubba akalulu kirinako n'obujulizi. Ono nno muwasa kati agikulira ye ahumuza n'abalala bangi gye bali nga Chris Ninsiima nga Grace bamugemereire nga George bamugemereire si Grace Chris Ninsiima Buzeki n'abalala abo nno njogedde abo nga mbajjukiza nti mu Uganda yonna eyali badde chancellor wa university eyali badde chancellor wa Makerere University eyali badde Tibuhaburwa Kaguta Museveni General ate akulira ebyenjigiriza mu Uganda yonna bamuyita Kataaha Janet Museveni, Uganda's very first lady of the first family. She's the first lady, she's the Minister for Education. Her son-in-law is the chairman of the appointments committee. Nwangwe is the vice chancellor. Muwasa Makerere University staff ekulirwa abo bengambye. Njogeddeko batono. Nenze bennonzeeyo olw'okuba be bagenda okunnyambako okunnyonnyola kyenjagala okunnyonnyola. As if that is not enough. As if that is not enough. Bano be bakulira okuzimba okuddaabiriza saako n'okukola kati buli kimu ekiri mu Makerere University. Tubeebaza nnyo ekibiina ky'amagye ekitongole ky'amagye kino nno nga kigenda ne kibiidinga nti kibiidinga sibeerayo naye mpulira nga munnamawulire nti kibiidinga ne kiwangula ttenda. Mbagambye akulira okuwa abakozi okwapointing abakozi ye Edwin Karugire lawyer mu Kampala wano amanyiddwa kati bano be bakulira okuzimba be bazimba ekikomera kya Makerere University ng'ogyeko gate mpulira nti eyo contract yali yani ona gwe Tango Odoi. Kakati bano be banneeke be bakulira okuzimba be bazimbye Lumbox Makerere University mulimu holo y'abalenzi eyitibwa Lumumba be bagiddaabiriza saawa eno bakutta omulimu ogw'ettendo ogw'okuddaabiriza ekimu ku bizimbe ebikyasinza okubeera ebikulu mu Makerere University nga kisulo ky'abaana abawala kiyitibwa Mary Stewart. Saawa eno be bakiddaabiriza n'okuddaabiriza enguudo ez'enjawulo nga n'erudda waggulu wa Lumumba saako ne Mary Stewart waliwo era ekizimbe ekirala ekizimbibwa nga kino era kizimbibwa NEC. Mbagambye ebimu bye ntadde mu programu eno birowoozo byange naye zino zenjogera facts zino zenjogera zigenda kunnyambako nnyo ku kyenjagala okunnyonnyola. Abakulira NEC Lieutenant General James Mugira yakulira NEC yazimba Lumumba ne Mary Stewart n'ebizimbe ebirala ne contract endala ze sinamanya n'ekikomera na buli kimu. Major General retired Innocent Oula oba ye Oula is retired naye kwali ku kakiiko ka NEC. Oyo nno ye Deputy Managing Director. NEC General Manager Luwero Industries abakulira no siri Luwero naye akulira ye Major General Sabit Muzeyi. Major Edgar Mugizi akankwasa ye General Manager ankwasa akankwasa ye General Manager NEC Uzima Limited. Uzima no bakozi b'amazzi. Mr. Mukombozi Mr. Mukombozi ye Corporation Secretary
Engineer Brian Buhanda General Manager NEC Construction Timber. Engineer Simon Balwa Terwane NEC ono yali mu byobulimi NEC Agro omwaka oguwedde baba we sente mulime si mwaka guwedde covid bwe yaggwa ne baba we sente billions mulime Uganda mu gikuume covid waddira nga tuyine emmere baba wa billion meka oba zaali meka bakungula billion 9 obanga baba wa 3 figa si kyajijjukira baba wa 3 ono Kano retired John Kagwisa Rwasamira NEC Farm Katonga Rwasamira Kano retired John Kagwisa Rwasamira Kano Moses Mwesigwa ye General Manager NEC Security Services SMC Limited. Nchali ku facts zino zinyambe okwogera kyenjagala okwogera kakati bwoyingira mu Makerere nze we nasomerayo mu 2008 mbajjukiza emisomo Makerere gyantawanya naye nava mu Masaka Secondary nali mugezi nnyo naye mbajjukiza abasinga okusumagira bo bebasooka ku graduation list eyo kanveeyo bwoyingira mu Makerere edda twayingiranga mu ngeri yaffe ku buli gate kuliko we basolooza sente ani asolooza oyo mweterekedde nanyini kampuni esolooza gate oyo mweterekedde kangende kwani akuuma ku buli mulyango guyingira lecture room n'oguyingira offices ez'abakulu kuliko company ey'omukyala nawulira mbu ya mukyala ne company ya South Africa Jovia Sale era ng'eyo yitibwa Sarasini si mu bubi n'ebifaananyi mbirina mwebale kuuma abasarasini mwebale mukuuma kati ku buli mulyango ne security yonna Makerere kati efaananako barracks kubanga bwewesa alimbiza ku main building osangawo obusajja si police naye mu Makerere munda mulimu Uganda police mweri mulimu bu police post bungi nnyo ng'akali wali ng'okkirira gye basomeseza bano abasawo abanansi samwe yao ng'ofuluma mu kageti keri wansi ng'okkirira mu hostels na nja ngenda kutuuka ku list ya hostels ne bannyinizo ezetolodde Makerere kakati abo bensomye be bakungu ba generali b'amagye kati saawe eno ababakanyine eddima eddeni ery'okuzimba Makerere mwaba wangula tenda mugyebale ndowooza manyi bino ebigambo njogera kuba General Jovia Sale mukyala wa General Salimu Sale Edwin Kalugire muko wa First Lady atenga First Lady ye Minister of Education atenga Chancellor aina kuba General Kaguta Museveni Barnabas Nowangwe ye Vice Chancellor n'abalala kakati I call upon Ugandans mwenga bana Uganda mugende ku mitimbagano mulabe bani abakulira department si eyo list ndowooza I can take the whole day netugisoma mule tulaba banange banandutu ba Ouma mwasigalira comedy store ate ne comedy store wa Muhanji yewokawe musobola okulaga ne mukola kasenti olwo omukyalo oyo omuddugavu atera okweyogerako ennyo ayogera oluzungu oyo Bouma omanyi ndi mu myaka nze kankaka ndi mu myaka egikolerera abaana bange kuba gino emyaka gye ndimu gye gikolerera obukadde omwaka guno ennaku z'omwezi nga 23 December banzaala 23 December 2024 ngenda kuweza emyaka 35 egyo gyennyini egyogerwako ti bino wammanga naali badde mbiri naali badde nnyina omulimu omulungi naali badde nnyina business gye ntandiseewo naali badde saawa eno nzimbye ennyumba nga nvuga emmotoka ennungi nga nina n'omulimu ogugumidde byesikakasa nti obutono bwennyinako nnyina ne galanti kangende mu kyeŋŋamba naye bannange mutubbye kyekituufu ebirala sijja bigendamu kanjogereko ate bagenero b'eggwanga bakama baffe mwalwana
naye kati kankozesa akaseera katono nze ng'eyasomerako e Makerere okubabuulira ekituufu ku ki kye tulowooza n'enfaanana gye mufaananyemu basajja mmwe. Nze ndi muntu wa bulijjo mu wananchi general. Nze simanyi wakola kyenkana ki to qualify to be a general. Ekyo sikimanyi. Unless you call me to your office to tell me what it takes to be a general, I start now. Also to be a general. Kuba mbeegomba. Mbutuufu ntuuse okwagala okwegomba okugula poloti mu Western Uganda. Ntuuse n'okgenda mu kooti kanka kanso yalinge. Erinnya lyange lyali libuzaabuza lya ggwanga ki. Naye ngandowooza banampa omulimu naga hanze siringa bano bani Kasagga Anington nze tebajja kummanya eryange. Naye general mutujooze. General Muhoozi Kainerugaba ye kamanda w'amagye. Abalina contract kati okuzimba Makerere b'amagye. National Economic Enterprise. Mwe mulina contract. Okuzimba ebizimbe mwe muliyo. Agabe emirimu gya university. N'ekifo ky'abalema. Basajja mwe. Mazima n'ekifo ku kanso akulira abalema. Kati mbutuufu ebintu ebimu byetaaga. Ebintu ebimu byetaaga. Si mu bubi ne tubyogeranga bwe biri. Bamuyitaani Kabahima n'ekifo ky'abalema mu Makerere. Kabahima yakiriku. Nze we nasomera Makerere we nali mu Masaka Secondary. Emyaka 10 egiyise sinze natandika Makerere. Naye kyemanyi yafenna. Lwaki buli kifo eky'amaanyi kyammwe mwekka? Bino si bya mawanga. Njogera ku kakundi. Sigamba nti na eggwanga, sigamba nti bannaffe abava mu kitundu ekimu Western. Ekyo twakivaako. Njogera ku kakundi. Bagenero, kambuuze bagenero. Bagenero b'amagye abazimba Makerere abaddaabiriza Lumumba ne Mary Stewart abawaniseeko obuuma kambabuulire. Mukimanyi nti ye Makerere waliyo Department of Engineering, Civil Engineering. Mukimanyi bagenero b'amagye ayaweya that inside the University Makerere waliyo ba professors abalina capacity okwekulaakulanyiza university. Mwalwana, mwe mwalwana. Deye ddala budget y'amagye tebamala basajja mmwe. Mpulira wano mu parliament wano mwinayo ne ze tutakeberamu eziyitibwa classified. Naye mazima tezibamala. Nze ndi munyiivu ate wano ayogera amazima akubwa miggo. Bagenero nze maama wange yankuba emiggo nga nkuza. Nakati nzadde abaana kyenkyasinza okumanya okuzuukira kuba kuzaala mbalina. Kakati abaana baffe bagenda kulanga banaku kubanga kitaabwe sina kennina. Ndi mwavulu nkupe. Mwalwana. Wane Makerere wennyini nze nga ndowooza. Nja kutwala omwana wange akwalifying for engineering emirimu ba general mwe mugitwala. Kambuuze ba general mu Makerere awo tewaliiwo civil engineer. Nemwe mulowooza abaana bimusomesezaawo e Makerere bagenda kukola ki? Nga temusobola na kubawa akatono aka university kawe baddaabirize kantini. Kakati abaana be bayigiriza okukola enguudo mu Uganda ddala bagenda kukola ziriwa nga nazo mwe muzikola. Oba be mukozesa nga mwe bakulu nga be mukozesa abaana ba mu university. Is there an inclusion strategy mu mugendo teeka abaana ba university ne basajja mwe muswaza ddala n'obwasikaali ddala n'okuuma gate n'okusolooza gate really? Naye mutwe ekyaddala ba generals b'amagye mutwenyiisiza eggwanga. Ebigambo bino byenjogera mbajjukiza nabagambye temulyamu kyennimbye. Mwami Karugire loyo w'amaanyi nga buli kampuni wane emu kukyasinza okuba ne ssente mwe bakekke mwe muziwoleza. Isn't that enough? Mutuufu ekyo tekimala. Kati gwogaba emirimu. Kakati basajja mwe kambabuulire e Makerere ku buli hostel ku buli gate kwabeerangako abanaku abakola omulimu gwa security mwabagobyeko bakasaba complaininga sebo n'obagoba. Ne eyakuwa omulimu akimanyi. Does your father-in-law know that you chased away? Abanaku bakikwata mundu bano mukimanyi mwabagobawo. What is the importance of police? Buno police mugende mu bujjemu. Bwebanga Makerere mbutuufu it requires special private security companies. Kambuuze Sarasini ne Uganda police ani asinga obukugu mu by'obukuumi.
naye basajja mmwe ffe waliwo letutuule waka ne tugamba oba nkuŋŋaanye bubulangiti bwange neezingiremu neekumeko omuliro ngenda okiranga n'aba neekumyako omuliro nammwe bagenero abakulu abako bakulu leka mbabulire Makerere gye twalimu. Nze nagenda okuyingira Makerere ng'abatakisi abasajja abavuga ewandegeya bayingira mu university ne bakisesinga oluguudo oluyita okuva wano hamwe yazimba ekizimbe ne bayita mu mpaka nga beetolola jam mu Makerere mwalimu enguudo ezisobola okuddusa jam ng'oyise mu university mwaggalawo. Nze nagenda oyingira Makerere nga mu Makerere mulimu stage za taxi kakati omuvuzi wa taxi oyo yasooka n'afulumizibwa anti baleekaana bamalala balubyanza bakondakta basiru ne mubagoba twali mu university nze nali nsomera mu school of education eno wansi nkakasa bulungi minister wa education kati aliko yasoma degree yemu gye nasoma twagisoma mu biseera byanjawulo naye simanyi yoba agisoma mu myaka giri almost twagisoma mu egyo emyaka nange ngendo yingira university kye ya qualifying kye na qualifying twasomanga ebitabo ng'osoma ebitabo olinga omwana wa P1 nga tulina essuubi nti owaaye basobola okulitaininga naawe n'osomesa buddole engeri omuntu gy'akubamu ddole okusomesa nasale awo nawo tetuliiwo. Ezo taxi twavanga eno ku school of education nga tugenda nga curriculum bw'aba gwa ssaawa 2:40 ate economics atandika ssaawa 2:45 ng'olina kulinnyawo taxi ya nusu ebi 5 abataxi mwabagoba ababanaku ne mubafulumya bagenero ne muyingira abo tubavuddeko. Makerere abasomesa abatono be basobola okuwandika ku lubaawo courses ezikyasinze obungi ziweereza notice ku email ng'olina ziprintinga buli munaku. Omwana abazadde be bafiiridde mu kabenje abafudde nga tannafa yanoonyanga akasente n'agula fotokopiya. Naye banaye musobola ku buli skuulu nga temunazifuula college ku buli department mu nkuubo ku bimeeza ku bitebe ku bifoomu kwabeerangako omunaku eyateekako firiigi ng'atunda yogati ng'atunda busooda ng'atunda bagiya nga yakola namungodi. Bw'ova bw'oti mu kiraasi wali ku Bachelor of Arts ludda waffe gye twasomeranga ewabanaku simu zino ezammwe ezi technology zaani eyo gye mwewa government scholarship nga mmwe mulina ssente ate batabani bammwe ne basomera ku government scholarship state house sponsorship. Ze mutabani wa Ssenkungu abakoledde emyaka mwampaaki nabakoowa. Ate kino soogeza bukyayi soogera nti nno nyina omutima omubi naye mutujooze. Vidiyo eno njibawa specifically from me to you. Kambabuuze ba general mwe abalina amafuta abalina amamotoka ne contract muzitutte kale muzimbe ebizimbe abaana abato mubaleke bagule firiigi mubaleke bagule fotokopiya bafotokopinge notice Makerere mwabagobayo bonna. Wakyaliwo omwana asobola okukola kafoni booth edda nga amasimu tegannaba kujagana go mobile abaana mbaberanga n'ebisimu edda abaana bwe batembeyanga scratch cards za airtime ne bazitembeya mu Makerere naye bannange ebizimbe byammwe naye ne kantini mwazitutte. Nagenze nga ngenze Makerere nga noonya kyakulya nenzikirira no ku School of External Studies waliwo bukantini abanaku bonna mwabagobawo ne muddira ruumu ne mugiwa abandooza abamu baabadde baki bawe sitaana sijjako kuba nabaddewo okumala eddakiika 3 ng'olulimi lwe boogera lulimi lumu bano abasigadde mwabagoba banne mubawa ruumu namba bafuumulize omwo. Nze nabasabye ne bampa chipusi ne bankira chipusi bazifumbidde mu kizimbe munda abalamu abagoba mu nkuubo. Buno bufoni busi obwabeerangawo bukonteina obutonotono abakazi mwe batundira abakazi abanaku mwe batundiranga keeki nga bafusubula keeki busooda ne yogati ne batusibira n'amazzi ag'ekikumi fe abanaku abasomera Makerere nga tusobola school fees yekka bo mwabateekawa muleke mbabuulire mwe bajjemu teriiyo nsi ekulaakulana nga bannansi baayo badda mabega nga yensi bagibala economically nti egenda maaso naye nga bo bannansi badda mabega. Ddala mufuna ki? Mulina wakafo konna mu Makerere ejjudde ettaka n'emiti ne kalooli kwe zinya
ddala n'ebiyumba bino ebikadde omuli bagundi omuli balekitala nga ne balekitala babipangisa balala mulinawo ka politike mwatema ne mugamba nti abanaku mwenna abasangiddwa mu Makerere nga ab'amagye tujja mugende muteekawo bukonteyina wammwe tubasanga waliwo ekkubo lyonna lye mwaggula nti traffic jam bw'aba akutte ku luguudo lw'Ewandegeya gana amakubo agayitanga mu Makerere muggula nti abatakisi bayitenga awo batwala abaana e Makerere abanaku abatalina mmotoka yadde abatasula mu hostero zigenda mu baasi waliwo mwabagoba okupaakinga mu Makerere just bw'oyingira mu bw'otyo olina sasula 2,000 nagenzeemu jjo ne malamu essaawa 5 nasasudde omutwalo gumu mu 600 just okuyitawo bwe nti ne ŋŋenda ne mpaakinga wali naye mukujooze buli kamu mukatutte ekikyabalemi ekyokka mulina eggwanga kuwangula midaali gy'Olympics kudduka misinde kuba temusobola kudduka kati bakipolitiiki baani basigazza misinde atayina mbiro tayina kajja kuba nako buli department mugitutte misinde gye gikyaganye naye lwaki mudibaga eggwanga kambuuze basajja mmwe ddala abantu abatuguzanga nga tusome Makerere ne batuguza rimu twagendanga ku FEMA Faculty of Economics nga batugamba gundi pamphlet eya Dr. Bale oba ya Dr. Kuweva muhumuzo obaani eri ku fotokopiya ya Sam eri ku fotokopiya ya gundi eno yonna muholoze manga mu Nkuruma nze nali attached ku Nkuruma eno yonna mu Lumumba waberangayo ka kantini mwabagobye bonna nembagoba balazeewo abanaku mwagoba Batembeyi ku street ne mugoba abantu mu butale hamu n'azimba ekizimbe banne mbatwala mu katale k'ebibaawo eri mu Usaafi ko ne mukajjawo ne mugoba abanaku wano Ewandegeya emidaala abantu ne bagibba omuntu omu alina emidaala 5 ogu alina emidaala 5 temukirondoola abanaku abaali bakongolerawo enkoko baalagawa bana bakongolenga enkoko nga tuze Makerere wano wansi Ewandegeya okukongola bwe bati enkoko ng'omwana omuwaayo nusu 10 nakongola enkoko n'agijjako omutwe baalagawa bwe baliva mu byalo eyo nga batunudde mu kibuga mujja kudduka emisinde mujja kudduka genero bwe mubonyaabonya abantu ekyaddala ne sitaani baamugoba mu ggulu yali wa kitalo Bayibuli ekyogera nti sitaani yewaŋŋamya n'afuuka wa kitalo temuli b'amaanyi ba genero ebizimbe tetusobola kubizimba basebo naye n'okuŋŋaanya kasasiro mu Makerere kati kambuuze ba genero gavumenti yammwe ddala omunaku agifuniramuwa ddi omunaku omusuubuzi omumanyifu wano mu kibuga lwakwata contract naye n'afuna okwera e Makerere n'afuna okwera kirabika b'amagye kati mwe mwera n'enguudo kirabika mwe mwera situmanye kirabika n'okwera n'okuyonja toyi kirabika mwakukwata kati mwe muyonja naye ddala n'okufotokopinga notisi fotokopiya ne muzigoba ddala muyinayo omwoga oba palishi modo mwe mwateeka palishi Makerere omwali abanaku palishi yabwe palishi modo yamwe ne mugikatiramu akawumbi ka sente bagende beeyiiye mwe mulyoke mukwate ebizimbe Lumumba mugimaze me general basebo mazima ddala olwona omusajja bamuyitaani Kabangala Mbuga twateranga ogendayo ne muzeyita amala emirundi ku TV ye yakola bagiyita SK Mbuga STV yakola STV bamuyita SK Mbuga yakola ekikampuni ekyabasekyuliko ng'amaze nno kusibwa alina obusente oba yabubba kwani ne bamusiba n'afuba omusajja n'ayingira lino eggwanga ng'alinamuko kasente Mbuga yetagwanira kukuumako Makerere yadde hoolemu Mbuga nze simulabangako tamanyi simumanyi Munnayuganda ki ddala ataasaba ttenda yadde ekola obwasikaali Salasini eryoka ekuumeyo kati ate nno ebyo byenjogeddeko bwe butono nze amanyiiko ebitono byemmanyi naye singa tubuuza nti ani asaplaying emmere mu hostero nkola ki gye muwaamu abaana government sponsorship
bameka abali mu technology bavaawo abagenda mu ICT masomero ki go gaani singa tugenda mu supplying aba staff emmere kachai ne tugenda kwa ani yaleeta lift eziri mu bizimbe ez'obukamera ani ya installing kamera ani akuba ezo statue ezo ebibumbe ani asiiga bulangi ku walkways kale katugamba akatona ani asaawa e Makerere singa twaza ne tubibuuza ebyo byonna byonna sigamba nti abamaje temumanyi bye mukola naye neebuuza mu bye mukola kuba nammwe abamaje muli bannansi tukikakasa muli bannansi lyaffe Uganda naye lwaki amannya gava mu kitundu kimu abalala si bannansi kimala waliwo baprofesa b'e Makerere basajja bakulu bambi bakoose bavuga ebimotoka Isuzu Toyota Isuzu Big Horn 1993 1995 bebo omusajja n'asomesa e Makerere tasobola dokusoloza parking akoma ku kimu kuwandiika katabo nawandiika akatabo ate n'akakaka student mugulezo ze notice kwe ngendo okukola ki ne mujja police nejja sex for marks abaana b'abannamwe abasoma ne mbagoba mu university nga mumaze obbatega abakazi olw'ekifo waliwo akyagala ebyo bitutayogedde kwate byo bikolebwa bitya Makerere gye nzijjukira nze kanka kate nga sinze nasookayo nange nayitawo buyise ate sinze akyasinze okusoma gye nzijjukira owa taxi yagifunangamu mulimu obuwala obukonjo obunaku mulimu obuwala obusogo obunaku mulimu obuwala obutoolo obunaku obwatambuzangamu emmere mu bubaketi bwebuti nga bugireetera mu butifini buno obw'olukumi ne bugiwa bafuleesha. Can't that click in your mind? Ne Girudi Canteen. Can you imagine? Girudi Canteen. Ne Girudi Canteen. Ndoza mwe muweereza ne ku Campus FM. Waliyo ka radio bakaita Campus FM. Ndoza mwe muwandika n'olupapula the Campus B. Kati mwe mulimu we balina okuwandiikako. Mwami Karugire. Tango Doibwe yali akulira Muwasa. Muwasa yali vibrant ng'erwanirira nnyo eddembe lyaba teaching and non-teaching staff kati mwakigala anti owammwe yakola ki yakikulira ekyo tebakiyita gagingi kuwamba gatanya kuwamba atira ddembe kati political scientist ki agenda kusoma Makerere gyakola research ng'amagye ge gali ku street gegera gegakuuma gate gegazimba ebizimbe nandi kigegafumba simanyo bakati maje gegafumba bakukuba maje be bafumba kati freedom eyali chovolaba na wangwe kati agoba mwana wa university ngagoba akalenzi ka primary Eddie boy ngafulumye Eddie boy the university the center of freedom of expression where people should exercise their liberties as citizens of the country tewachali freedom yadde mwakikwatamu mugenda kubitta byonna bannaye mugenda kubitta ba generals abali ku list ene ya Neeke obanzire mu maro kugichekinga nyizo okubandabye bubi ba generals Lieutenant General James Mugira, Major General Innocent Oula, Major General Sabit Muzei, Major Edgar Mugizi Ankwasi, Mr. Mkombozi Daniel, Engineer Buhanda, Engineer Simon Barwat Terwani, Kano John Kagwisa, Kano Moses Mwesigwa. Kambabuze bakama baffe. Tewaliwo ko kampuni etali ya maje esobola kuzimba kizimbe Makerere. Kale bano ba professor abasomesa civil n'abaana abasoma. Nze nayingirako mu Lumumba edda nga kyafuka kipampagulo kibadde kyetaaga okuddaabiriza kituufu nga nengezaako okubamu omusumaali
gwali teguyingira ekizimbe kye yakizimba mbutuufu yakizimba ddala tewali munnayuganda asobola nakusiiga kizimbe langi atali wa magye. Can you imagine? Tewaliwo. Ife twasomera bwereere fe bakanka katwasoma. Waliwo abatera okumbuuza nti omanyi omuntu ajja nakola comment ku video bonna tubaaniriza naye mulimu ajja nakola comment nakugamba ofaanana bubi onfaananidde bubi oyambadde bubi nga tagenderedde the content within what you are delivering. Ekinyusi gist ekiri mu byogamba kyakibuuka kubanga ndya nabo tuliira wamu abo bannamulindyamu abala banyabo tebababuuliranga watuufu oba bannayuganda oba si bannayuganda kyovola aboonoona hafu kasiti weno weeri tamanyi bamuzaala ggulu oba bamuzaala buyende kati najja nakomentinga can't you see that the country but general tewaliwo munnayuganda yenna nga si munnamagye asobola kusiiga kalangi ku Mary Stewart. Wano mu Uganda manyiwa amakampuni mangi agamanyi okwoza amategula. Mwagenze ne mwoza amategula ga Mary Stewart mwebali. Tewaliwo munnayuganda atali wa magye nga si kano si jeno si major si lieutenant asobola kwoza amategula. Mwagozezza mwebali. Omwono mu Mary Stewart nze bwe ba orientation week mwe nasooka okulaba n'ennyingiramu mulimu floors ezaakolebwa nga si za cement, floors ezaakolebwa nga za mbaawo nga zaakolebwa mu art oli owedda ow'ekikugu ennyo ow'embaawo. Wano mu Uganda tewaliwo yadde munnayuganda asobola kukola floor ya mbaawo mwe mugisobola naye mwonoonye eggwanga. Mu main building eyo eya Makerere University kuliko akasolya akayitibwa Ivory Tower. Ekizimbe kye Makerere kyakwata omuliro edda bwe nawulira mu period yemu ekibiina kya NUP mwe kyali kiina omusango gwe kitwala ogwamunabyabufuzi omu atagambwako gwe kyali kibuuza empapulazi. Bwe baali babuuza empapula kwasinzira okwesimbawo ku ntebe enkulu ekizimbe ne kijja. Poliisi mutubuulire ani yakyokya. Report tefulumanga kwani yayokya kizimbe nga basaba empapula. Mpapula kye ezajja ezo ezitali replaceable nga tezizikawo. Waliwo yasomanga ye results bazimuwandiikira ku muzigo gwasaanuuka kati tebasobola kumuwaayo kopi aleete empapula ezimuyambako okwesimbawo mwagyokya. Bwe mala okujja neddaabirizibwa awaagendawo akasente oba zaali zenkanawa oba ekyaddala Makerere baddewo ebiseera byonna nga teyina kikomera. Kambuuze kiki ekizimbi ekikomera ku Makerere ebaddewo emyaka gyonna emyaka 10 nga teyeetaaze kikomera. Kiki ekibatangiza Makerere kuba ndowooza buli muntu yayingidde Makerere enewe kandowooze nti nze ndi backward mwebale nnyo okuzimba kikomera era UPDF yekizimba. Wano waliwo abaana bayiyiza omusaya mita stone roofing mu Scout yayiyo okuzimbya amayinja ategeera amayinja okusinga agasemiti ge mwataddeko. Basi bayinginiya basemyalo basemuddu basemujubani gye bali Makerere tekuli kasobola kuba plan yadde y'obutaala tekuli kaina master plan UPDF yesobola. Bwe muyingira mu bintu tubaagalako tuwulira nti temuli banyazi naye nakyo si kikakasa. Tuwulira mbu kuba mwazimba ekisaawe ky'entebe ng'abakesisi basabye nnyingi mu ne mukizimbira sente etono. Naye mukimanyi kyezo sente zemuzimbira eriyo munnayuganda omunaku asobola okizimba ekyo kyennyini nga ne designers lina ne mukowoola nti bannange twetaaga bannayuganda mwegatte abagenda okutuzimbira ekisaawe ky'entebe ne mu bulamu bannayuganda abasobola okwegatta nga nammwe mwe muli ku bannayuganda nga nammwe kuba nammwe muli bannayuganda naye ekintu mukyonoonye. Ekintu mukyonoonye era nze nsaasira mmange yafumbirwa kitanga awagire n'aleero nze mbasaasidde. Kikyensembyayo muddeemu ako obuntu basajja. Nze nali ntya nnyo okuboogerako nga ndi mu myaka 2 kati ndi mu myaka 35 ndi nothing do mbeera ano mu Kampala sina yadde contract ey'olabbi wa kalooli yadde sina yadde contract yonna simanyi zo muzifuna muzijjawa zo having access banna
noza muli ku nkola ya gitta tagiwoomya amaye baganda balina olugero agitta tagiwoomya mugiwoomeza naye gye mukoma okugiwoomya bannansi mutwetamya ebigambo bino bagenero mwongere okuzimba Makerere muzimbeemu ebizimbe tunaabawulira gye bujjaawo bano Mwami Kalugire nze sikumanya era sikulabangako okujjako kulaba mu mpapula z'amawulire nali nkumanyi nga looya nze nga kankaka saasoma mateeka nti nno wanyima omulimu mu faamu yo siri mukenuzi nti nkwagalako ssente okujjako kiri kimu ndi Munnayuganda ekyaddala ndi Munnayuganda ate Munnayuganda omulungi ennyo asobola okukola emirimu ate n'eggwanga ndyagala naye otujooze nnyo buli kimu bw'oba webasembuliri bwe VIP tokiwulira tosoma ku byafaayo n'owulira nti Saddam yali nawulira nti Saddam Hussein yeeteekako ne mu lulyo lwa nabbi kyabatava mu lulyo lwa nabbi beetaga gezeserezaako bbomu nabiwulira oba Western media exaggerating naye bwe byali Asadi owe Syria tomuwulira time nno etuuka enkola nga temwagabana bwe muba temwagabana bannansi bawuliza bulungi kibanyi nti nno bannansi ebiseera ebisinga tebafaayo singa mbawadde service delivery services mwali zikola ne waliwo kye bayita inclusion bane naffe mututeekemu kirindi ffenna tuliire wamu ffe tuli Baganda oluganda kulya olugenda enjala terudda mu Uganda bwe mba siina kenfunamu siina kinsonga neegi ebampagiza nze nga abaana bange basula njala ate nno gino sibyogera njogera fact si lwakuba nnoonya kyakulya kuba simwe muntuusiza ku myaka 35 kale ndi amaluma naye nga mbaddewo kati ffe abasigadde tugenda kukola ki ebyaddala ng'ewalala yonna mugenzeeyo waliwo n'omusajja yaŋŋamba nti twatukako ekiseera nga badipisi mu poliisi mwe muliyo nga badipisi ba poliisi bava ku kyalo kyekimu bwe kiti nga bonna kwe bava ne mujja abantu mu refugee camp ne mubaweerera ku ssente za gavumenti ne mubawa basale ne mubawa obwa minisita oli naafumbirwa oli nti simanya Musuuza owaffe w'e Masaka ye advisor omukazi ye minisita tetusobola mutuufu tuli banyiivumu si banyiivumu ekyaddala twanyiigira ddala agamba nti tuli banyiivumu abalina kyagoba ze siina kyengoba ku mulundi guno kiri Makerere kijja naye walala gye simanyi gyekiri naye njogeddeko ekyo mubeere babuufu muyite ku Bannayuganda mubawe ku mirimu nabo bazimbe ku buyumba muyite ku bannansi bane mugabane nabo mubaweeko okwera muyiteyo ku lukiiko olulimu abaana ababeeranga ne zifotokopiya abatundanga zigawuni ababeeranga ku byalaani abatundanga obuseke abatundanga kasooli ddala nabana abacopa abatundanga kasooli waggulu we mwazimbye ebizimbe mwabataddewa bana abacope wano nyine we muli mu kuzimba ebizimbe ababeeranga mu Uniport buno obuyumba bwa poliisi obw'ebyuma mukimanya wabaddewo bamulekwa n'obwana obutonotono obubadde butufumbira kasooli mu Makerere ne butambuza kasooli buli luddawa mwabutaddewa mulabye Omuganda agera olugero nti zikusooka ne zitakuva nnyuma Kalugire bwe ziri kuva ennyuma ojja kuziwulira omanye kubanga otambula ng'owulira akoona bigere nga tomanyi kijja mutujooze nnyo naye mwali jooze ne mutajogera mubayivu mu kitundu kino ebadde program eno yennyini nze mbadde egikulira ebyo muwulidde birowoozo byange ate ebirala facts temuliimu kulimba yadde ebyo muwulidde nze kennyini nyongeddemu ebyange naawe oli waddembe okubaako n'endowoozayo tubasiibudde mweraba